Menya yawasa omukazi bw'atagaga wala ali balifa bwatyo. Ndabye mukamera menya olutiko ne rumera. Mama nyabo. Abana abobulenzi mulimba. Mere menye ndabikayo walina okuwasa omukazi alabikako mu at least ku baana. Abasajja tetufa kulabikako. Musajja gambye laavu. Sexy. Watawali laavu. Genderi. Muganenga. Anange mulidayo mugende mulabe kirabanga. Mere menye otumenye emitima you've disappointed us. Ku marriage yetunoonya birala. Chokolaba. Nze sijja kuwasa kimawuwe nti olwokubanga we tutuuka ku marriage. Ndakanze. Kabato kimanyi wali abantu abatuuse ku buwanguzi era ku birungi olw'obulungi. For example, Winnie wa mami. Nti mama we yamuyambako n'afuna taata we ng'alabika bulungi ne bazaala omwana ng'alina ebbina. Ebbina limutuusiza ku buwanguzi. Naye gwe n'owasa omuntu y'omuddugavu y'atalina kabina. Mutini. Nedda mukwano. Babaata. Wani. Okimanyi nti kati embala abawala bennakalaba basatu. Nze nganze bendabyeko wano ku social media nga bali ba content creators nga bassa abasajja. Nga babasi? Nga babasi. Mbushabya tumuwa balista tumo bezimbe. Neba ino omukisa waliwo engeri stories zibulabula. Waliwo ne yayokyeza omuwala n'omusajja matugga wano mu Kalina. Bwa biwulire yali omunyarwanda era yapangisa TikToka bamuyitanga simanya MC Jajjani Jajja Bolo TikToka sijukiza banaga choka n'omuvubuka n'afiira bwe yayiwa acid naye yamukwatiramu mukyala we jali yasala omwana abona waliwo eyakasembayo wano owo mulaba trending oyo naye abadde TikTok ano gwe bagamba musimanye omulenzi yetugira mu kinaabiro naye ate omuwala bamusanga n'omulambo ng'akaaba aguleze mu ddiiro. Story ewagiwuliddeko? Eyo sina gimanya nakoma kumanya yoyo omuwala yatta kazini we mbu yayagadde bbaawe n'agula TikTok abayuwire asidi. Naye TikTok muli bisiru ne bakuwa emitwalo 5 n'owaayo obulamu bwo. Ne sente zajira mu nsawo. Stare MC Meya yali yagikoze nagira byaje mitwalo 5 mbwamuwa obutwa. Nagenda nabulya go bagambye okuwa obutwa. Nti nanyi ne musajjo yagambye nkuwa obutwa naye woba osobola wesonyiwe bba wa munno. Byali na bya birthday. Sebo ligo bagamba nti wesonyiwe bba wa munno n'alemezaamu. Nasigala ngayagala nacho yali yamwesonyiwa naye omuwala nono munne berinako oluganda ng'ate bakwatagana nnyo kati omusajja n'agenda akwana ono mukwano gw'oli kazini n'amusabulanga ono n'abitegeera ne bimuyisa bubi nnyo kati ojjukira oli yalimu olunyarwanda abanyarwanda tebasonyiwa ku disappointment si Anti omuwala yali agamba mbu omuvubuka wa mutande mu ssente nyingi. Ne balowooza biwedde kumbe ono tabivangako eva byaba abikomyawo. Oyo omuwala ne bakwata Pretty Nicole nga bamukubye naye lwe baamukwata ekawempe ku poliisi. Kati waliwo story ey'omuwala wa Mubuzi eya boyfriend yafa. Story yogenda ku live ya MC Meya kweri. Najirabye nga abazadde bali mu kukaaba. Najirabye n'omusajja wadde budde. Yaje ya account ye ku TikTok. Wati yaje ate. Atega kati mumukole bwandi olwabadduse singa ali yalinga mu ntalo ng'ebifaananyi abantu savinga. Ne kanaizo kwesanga ebifaananyi bitono ebisaturatinga tebamutegeera. Nenga abaddeko. Nenga kavubuka nakalabye nga akato kebabadde balanga. Andira n'omuwala naye muto. Bonna ba student wali ku Mubuzi. Naye era saga era zirimu era ng'ebyabali abetta. Yabadde ne Besti era Besti gwe yasooka okubira essimu mbono yeetuze. Era Besti yayite emmotoka babantwale mu ddwaliro. Naye yeetuze nga yeetugidde mu kinaabiro.
ate omulambo ne bagusanga mu ddiiro nga waliwo ne piro ekifaananyi ekyo nkiyina wano Bakabata nkikuweereza naye bananga abawala balina amaanyi yamuguddeko n'amutugumbula nze ndowooza Kabata abaana basusse okwettingana mu nnyumba awo nze jasi nabirabye nera abazadde saabafuddeyo nnyo kubanga omuntu gwe batta juzi ate mmwe ne muvaayo juzi naye nga sitore bw'ogiwuliriza obulungi ennyo toyinza kuŋŋamba nze natunuulidde omuwala ng'akuba omulambo ebifaananyi kuba ebifaananyi ebyo baabimpaako wano omuntu jajja obuvumu akuba omulambo ekifaananyi nga bali babiri mu nju oyo omuntu aba mafiya nnyo nze Kabata nategeera nti abakazi bali lwedde okutta abasajja nga benze ono omuwala eyatta mutabanyi wono omwami asala enviiri ate naye n'amala ne yetta abo ba Brian Baba abaana batumalako ebyewuunyisa omwana naye n'ate omusajja naye ne yetta omusajja olina okuba n'omukazi ng'ebya TikTok bino byonna bigenda mu njogera ya Godfather nti bano abantu b'oku social media tetubawasa tubaliire eyo gye tubasanze Kabata mutuwase naawe omukazi w'oku social media nebwabulira atya kasita omulaba nga content creator kiba na kirungi nnyo ne muteesa bbeeyi it's better you discuss about money basinalaba yazigaana aye bannange Godfather biki byoyogera Nikito nze sikulimba buno obutala bwine engeri gye bujjamu omuntu sensi ye eri original ne bumuteekamu endala ekintu mugende mukinoonyerezeeko media changes people's understandings and ways of life bakyukira ddala ne bava mu original yaabwe nze Kabata bamanyi wano abano banga be bafumbirwa nga bali wano ku social media sibabala nga yakanjula mirundi nkena Kabata olaba n'abateeka namba kubba yeza business nze ngamba bw'aba ali mu love eyaddala obanga mufumba afune manager akwata essimu eyo naye omwami wabirabira aba afudde olaba namba nti ayagala akalanga nkubire oli ajanga ayagala akalango n'atandika kuweereza bubaka bwa mukwano ne bwe kibeera shadi yange oli mukazi wo wamuwasa naye nga content we wakujja wano kutulaga nga bw'ayambadde obugoye kutulaga nga bw'anyumye kutuula mu nnyimba kuwanika bina kuleeta bisige nemwe oyo naye manya nti oyo omukazi wa TikTok funa omukazi omulala owase onobeere nga ye Godfather bw'ayogera bw'atyo siwakana kubadde oni musiya kye yakoze posha sijja kuwakana teri mukazi wano nga ebintu bye bya showbiz content creator nga si malaaya ekyo kankyogere Godfather abaana abo si ba malaaya tuddamu kwogera bw'otyo malaya y'omuntu akeera n'agenda kukubona eyeerenga no gambye teri mukazi wano nga bulaifu ye yakujja kutula mu challenge kujja kulaga bugoye bupya kujja kulaga nga bwakoze makeup n'anyirira nnyo kujja nga ye ebintu bya showbiz talina strategy ntuufu gy'aliko wabula nga ye eva videos empya kulaga mubiri gwe nga bwe gunyiridde nga teyeeryamu bw'oba owakana leeta ennamba leta account giteeke wano tuyingire miwendo mwe account abana bali temukuyitire nga buba bulanga ale kibaki kakala abatulaga tukole tutya tokano waliyo n'abasajja bagenda bikirize balowooze omuntu yenna gw'owulira gw'oyagala omugambe nyinamu emitwalo 2 agenda kuvuma akusinisa ebinnyo zirinnyise 3 tagenda kuddamu teekawo 5 agenda kuddamu ne musajja gwe lwaki tonneesonyiwa nti 5 weegali njagala kubeera mukwano gwo biki jange oba ogalya kali oyinaba okikozeeko wano n'obalya pereza ennamba yo twogere anti oŋŋambe ebyo ebyekisiru ogambe abaana bano beetunga ate tonyiiga gwe badde atuwa gundi ate kati onyiza bugizi nti olina obujulizi nti olina gwe wakikolako n'omulya atalimu atali baka tuyina wano abantu nze nyina abantu bemmanyi wano nze nyina abantu bemmanyi wano nga bo omuze gwabwe gwakunoonya ani anyenyeza kabina n'aweereza message buuza abantu ababeera mu apartment
bavubuka babera mu za apartment funayo muwala ngabera ku apartment ngazibera kaba abavubuka abaliko bu style mubuze bawala bameka abayingira wona babera bani waliwo abawala bosanga ne webuzo babeera we watuufu bwobeere munyonyo n'omusangayo n'abavubuka nga 5 bwobeera kwa Kamwesi n'omusangayo n'abavubuka nga 3 bwobeera eggangu n'obuza one watuufu abeera wa eva buli wotula mu kafonyweko kacaayo inako business zogenze wali kafe javaziyo n'omusangayo luli n'omusanga egindi luli n'omusanga egindi luli n'omusanga egindi luli n'omusanga eno luli n'omusanga eno kuliko n'abalamu omukazi ku social Kabata omukazi ne bwaba si wa kwetunda ku social media wano bamukaka okwetunda abaana akutera sente mu messaging ali kwala ali jadi ya wale tufunyeko nakubuze emitwalo 5 ogalyase mbade mbuza shadi yono wale ofunyeko yembeera iyo kukwana nokuwa sente mu inbox byona byakugamba bituufu nze wali olonako abantu erinyo linnuma ojjukira nolajja onangamba Kabata erinyo linuma abantu b'omu America abamu kubomba walana Kabata omusajja yaŋŋamba okuko kaola kansirika Kabata njinza okolera nkundo olunaku tufire tumumanyi kulire mbozi bw'omusajja letumumanyi nedda sente tebaziraba mu makulu ngokuterako message nagansindikire namba yo nkutereka 5 ojje nkuliyemu nkuongera amalala 5 tigiza bana bali mu business wano nogisindikira naziteekako nga etafudde yo bogena kujjako essimu oba kinga tebimulya neteri muwala go baterako 5 n'atajja okuno nate gwe olowooza lwaki teri malaya genda ku street olaba kukyaliko bamalaya bavuddeko baze kuno online Kabata kuli malaya wa mutwalo simanye ebiri 3 nagamba yafuna omusajja wano ku TikTok mbona amulagirira nti oba beera kireka mbono namugamba kwata boda kiro nga zigenda kuwera 7 omuwala n'agenda oyita ku muntu alabanga omwana omuto so nga yali omwami naye nga mulema mukama nsonyiwe eri story Kabata sesanga utetuufu mbo wano ku media omwana n'agenda okwana na business eyo abawala baade bagifunyiemu kubanga sente basamanyi ate bazibawa banji waliwo kano kabayita ka fine galo Kabata ka fine galo kakola interview ne kakola ne live ne kabyogera mbwe abasajja be babasasulira sente za rent mbo ngogendayo mulondi gumu akuwe emitwalo 3 wakalaba omaye kigano nakuona business eyo atenge badde bafunira naye olaba omuntu yeke yali ayogera abasajja basingako bakola batya bakola batya Godfather filter zezigenda oleta ebizibu kati filter zisusse filter zirese ebizibu omuwala akwata essimu n'agyesembereza n'alabika ng'omunene filter ne zimulaga nga Beyonce omusajja agenda omuyita ali mu GL Mercedes Benz 500 Blue Tech kagenda okujjaako nakalinganga enkoko ennyinyi ke mazzi nagamba kati kano kekosi keko nga keko akandekatula mu benzi bakola CapCut simanyi CapCut ne editing akawato kakatini bwenkati nga olaba Pretty Nicole bwe yakola nga akawato kalinga kanuka ng'omubira munene nnyo mu filter aba munene aba alabikanga muntu naye ku original bagenda omuyita nga tatula mu benzi nga alina kugendera ku boda nange na mtyo kuba Kabata Godfather byakugamba bituufu kuba lumu wano bayomba ne Rulete n'agamba mbulumu yali amufunidde omugago omutonzi wa super yangu balowooza ne Rulete yabikola yali musuubuzi wa golodi Louis wange yali aluguddemu mukazi wa Katonda olowooza naye tebali tebamusize mu katale yampa obukadde 5 yawulula tiru ya golodi
Godfather yali atele kadde butano nangamba yali afunidde luyo omugagga agenda oyitanga luyo ali mu kuyomba Godfather yali ajazimu wamali yali amanyi nga bonaalaba oyo kati omuntu ayinza olowooza twemanyi bw'alaba tuliko ne shadi yatwogera yaba alowooza twemanyi tulina n'ennamba kaloli kwe kuŋŋamba nyina kikazi awo kye njagala okulaba naye kikyali kyo mbalaba nnyo ku social media okwo nga muyombayomba kikola ki kiba kiyita simanya lingirayiti kiri awo kyogera bulungi nnyo ki ne mubuuza alo mulabeko waafaanana bakazi abasinga si balungi balaba feesi nga boogera nagamba nze sifaayo bwe nnaakutwaddiru yange nja kuwa ssente okimpeere okiyite kijje ne mugamba toddamu ebyo biki kayinza nga mmanyi asaaga twali bukuya iri eri nakwata ssente naŋŋamba ssente zo zirabe zenkuwadde nti zimpeere ekikazi kyange kiryo kigambe nkyagala nnyo naye kikumpeere ennamba njagala twogeremu ebyaffe nampa $5,000,000 kayinza nagala $5,000,000 nemubuuza naye musajja $5,000,000 baziwa omuwala ng'omukwana zino ssente zikwana abawala 10 $5,000 ng'ozikwanawo omuwala omu tabawa $5,000 $5,000 abantu bakwanira ku malusugu oli ku $5,000 gyozalawa bakazi okwana bawa bo5 neme kugenda abakazi kabaata si ba ssente abakazi ba bwongo omukazi alinga mazzi vaso gyoleese eshepu gye gatwala Zaayi agambe mugoli father no salo mugambo nango bedda njagala kyogera Zaayi kabaata omukazi alinga mazzi veso gyoleese ye shape amazzi ago gye gagenda nago bw'ojjanga oli wa Cutekisi ajja kukwatibwa ennaku bw'ojjanga oli roodi ajja kulya ssente bw'ojjanga oli wa kunyirira wala ne baagala olwa kkala omanya abakazi bameka abakazi mu comment bayomba obalaba abakazi mu comment bayomba abakazi bonna bagamba baagala ssente naye bakulimba lwaki banaku bwe kyegenderezo olaba abakazi abasinga owooza twagala ssente basuza musuze basula kirindi hasula musingo ruumu ngubatunuulire singa babeera baagala ssente ngeraye batoye bazibawa singa bagagga nnyo owa ssente bamutwala mulimu abajja nga bo bakusaasira nze kabaata omukazi atasaasira simugendako atakusaasira mukazi alina kunkwatibwa nnaku okwagala abakazi bakyali abakwatibwa ennaku bwakwagale bakola kyomuwa nkugambye kabaata gy'oliira n'abalala gye baliira bakazi mukyali ya hoteri waliwo najja agamba maama tompa kifitekamu supu ata bwekwanisa ssente ekisooka bagenda kusiba embuto ekyokubiri bagenda kusiba abaana ekyokusatu bagenda kussa ku misango gya reepu kubanga alaba olina z'osirikidde ng'ono gayi wa NBS balo muyitaani oyo gayi omukazi gwe yagamba yankutte simanya biki n'atampa naziddayo ekyannoma simaanaleko omwana mulwadde makona webali nnyo kale ekyakuluma teyakuwana za transport ate reepu egiramuwa ng'ekyakuluma za transport kitegeeza tebaamuwa ze yali asuubira abakazi bonna kabaata togezangako kwana omukazi ng'omulaga ssente ogenda gwa mbizibu by'otagenda bbaamu kale abakazi tulina bawa ssente mmeka kuli faza aga tubakwana tukome ku ssente mmeka mukazi muwe ssente ng'omukwatibwa nnaku omukazi muwe ssente zonna z'osobodde okusinziira ku neeyisaaye n'enneekwata gyekuttemu ng'ali naawe okitegeera ekisooka mukazi alina price tomwebakangako
Andi ogenda gwolo mbizo bagenda kuletera abaana atagaane DNA. Ngaza ajja kusiba omwana agaano mukuletera. Osabe DNA agikweke. Omukazi mukwanire ku malusu akuwa obudde akuwulirize atandika okuwa time ye kati bambi naawe omukwatibwa ennaku olabe nga muwulize. Eriyo abakazi ag'okwanira ku malusu mbu n'akuwuliriza n'omukubira essimu n'akuwuliriza